Kididi yatusene kiseera. By the way, Kididi yatusene kiseera nalangira Grace Khan. Yayogedde awo nga kubendulwawo. Sisobola zaala kamenke. Yazozede ngano. Grace Khan ne kwa maka fara nkakazi kati waliwo biseera ebyo Prince Grace Khan we yakabiramu awo amaziga. Nga bamuvumidde omwana. Bamuvumidde omwana. Omwana yakyongedde bwongere. Muyinza oba mugamba omwana nga sina wa omwana wa Kimenke. No, muyinza gamba omwana wa Prince Omar nga siwe nga wa Kamenke. Nga wa omwana wa Kitonsa. Olwa Jasmine ne Lujja because Jasmine yayagala Prince Omar. Yes. Kakati ate bwe bivaayo. Yeka Grace Khan engeri kakubyemu Kididi. Simaba Jasmine anasale. Well, kwaniriza kupalwa extra amanya nze Medina tenga bulijjo. Okay. Olwaleero tukikubiddeko ate mu style ndala nnyo. Waliwo bensanze bakayana okusinzira ku lutalo lwabaddewo olunaku lw'ejjo wakati wa Kididi ne Grace Khan. Babiyingiza mu Kitonsa, babiyingiza mu Prince Omar. Well, badde njagala otunuulire saagala nyumirwe nze kambadde njagala naawe onyumire olutalo luno tulabe gye lugweredde. Badde akuba Kididi, banaye bagobye Kididi, abaana balwanye pa passport yafuuse kikabuka. Namkuba sepiki ensonga eyo gye twagala okumanya, twagala gimulungula tulabe ki ekibalwanya omwana wani simanyi wani. Emabega kawo waliwo ekyaliwo nga Princess Omar yakomawo yasooka ne yeegaana omwana. Prince Omar. Prince Omar muganda wo. Prince Omar yakomawo nakkiriza omwana bagenze ku picnic bejoze naye ngenzo okulaba Kididi emabega kawo ku passport nga batandise okwekuba amacupa. Ki ekirwanya abantu bano? Omwana wani? Tandike naawe. Omwana sigenda gamba nti naliyo nga bamupiica okufuna olubuto. Okitegeera? Naye omwana fenga abantu abakulu omwana wa Kididi. Lwaki wa Kididi? Saawa zino kankugambe kino. Mr. Moses, tosobola kucha saawa zino nenzaala omwana from out of the blue no mwesibako nti omwana wange. Ye kisoboka. Nedda tosobola wetubanga tetwegattangako tetuberangako fembi nga nawe kenyini wulira nzija nga tetwegattangako tetuberangako fembi nga nzo okujja ne kusembe wetekitegeeza nti ngenda kufuna lubuto kitegeeza oli ogenda okulwanya nti omwana we namusanga nawo namukwata amatayi nga agenda kulwana kitegeeza nti oli ayina ensonga lwaki fa abakazi yes twewakana ne ngamba nti amunaye nti luno olubuto kandaba omwana obamu kati akabo kankatwale nkabuuse desire Kididi alina ki ekyasikiriza Grace Khan bannange. Grace Khan yayina ki kakati asikiriza Kididi ebyo byonna Kididi ayina amazina ebyo byonna tusobola obyogera omwana abadde naye buli muntu aba n'ensonga ze kisookera ddala Kididi teyandivuddeyo n'alwana bw'aba yali teyeepiikyangako ne Grace Khan naye era ebiseera ebisinga omukazi yabamanyi nannyini mwana omutuufu okitegeera bw'aba ye Grace Khan yavaayo n'agamba nti omwana wa Prince Omar Kididi ne bwana alwana okukuuka nanti waliwo gamba nti wa Prince Omar naye nga yali Prince Omar yakkiriza omwana. Kati Prince Omar bw'aba yakkiriza omwana kitegeeza ono yabagatta yabapiica babiri. Kyanjawulo yabeerako naye omwana yafaanana Kididi bannange. Omwana simulabangako. ensonga eri bweti Kididi yatusene kiseera. By the way, Kididi yatusene kiseera nalangira Grace Khan. Yayogedde awo nga kubendulwawo. Sisobola zaala kamenke. Yazozede ngano. Grace Khan ne kwa maka fara nkakazi kati waliwo biseera ebyo Prince Grace Khan we yakabiramu awo amaziga. nga bamuvumidde omwana. Omwana yakyongedde bwongere. Muyinza oba mugamba omwana nga sina wa omwana wa Kimenke. No, muyinza gamba omwana wa Prince Omar nga siwe nga wa Kamenke. Omwana wa Kitonsa. Omwana ono sinamulaba. Omwana ono sinamulaba myaka gye. Naye nawulirako era nabako ne ku maziga ga Grace Khan. Ngagamba omwana omuyita Kamenke. Ngagamba nti Dr. Kitonsa amusuddewo brabula kitegeeza baali mulaba. Ate bano abaami ababiri naddala Kididi saamuwulirako nnyo ng'ali ne Grace Khan kumpi. At least oba Prince Omar. Kitegeeza Kididi yengo Kididi yali byanzikiza bya bubba. Ebiseera ebisinga naye esobola okuba stand. Era ne Prince Omar tewamuwulirako paka wano ng'akomyewo ogwokubiri. By the way, Prince Omar naye saamuwulira nnyo naye ate Dr. namuwulira. Kakati abaami bano ababiri basooke bakkakkane omukazi yennyini yeetereze paka wanavaayo n'agamba ekituufu omwana yo nate ekirala kankugambe kanjogereko
abakazi ennaku zino bangambe tufuna ndi musawo tufuna nti obutakanya bungi mu malwaliro families omukazi n'omusajja nti omukazi asobola okwepicha n'abasajja abasuka mu omu n'alema okumanya ani yanfunisa olubuto. There is that confusion also. Ate kikyaliko kubuuza omwana wamufaanana ate naafuna omwana akamenke omwana wakamenke omwana oyo yafumye omwana akamenke nentunuulira omwana kafaanabadde nsaba akafaananyi ako tukayisewaako omwana naye Grace munayo natusonyiwa tetuvuma ebintu bino tugezaako kunoonya Grace asabula yinza otukubirawo kalenda tufunya fulufiga nga nafe tumufunya fulufiga asabula mu ngeri ki Grace Kani mu ngeri ki yabadde asekididi asabula mu ngeri ki kikonde ku kikonde yakasuse ecupa emmotoka zawo zonna awulira nze nganze siriwo wanene okulwana na muntu naye ate wontambaala kati saa zino ffe twogedde bwe twamugabo naba mupiice bamugako nti naba mupiice abakazi lwaki basukka okucangacanga ebintu ebyo kubanga wotukira okulwanya omusajja abakazi omusajja watukira okuveri nti ajalwane because wamuwa ate noli lwenali olubuto mba namugambako nti okimanyi nti ndi lubuto lwo. Nina stories zenawulirako nga Kididi yawaayo ku buyambi bwe Prince Omar yadda ne bagenda simanyi eyo we bazita safari road eyo kujoga kati Kididi n'abanja sente ze namwetondera I'm sorry Kididi atekoba omwana we naye ekimugobye ebbali nti talina vibe naye babantu abo baluganda wali bakaddeko babiri Kididi ne Grace Kani bafaanagana ate kati n'ensonga endala kati Grace Kani n'ensonga endala bagenti Grace Kani fina masanyalaze bebamu Grace Kani fina masanyalaze ne kati omuleeta ne afina masanyalaze mulalamu kati Grace Kani ensonga eyinza okuba emuweesa omwana Prince Omar tyatunudde basajja bonna balina kyaka Prince Omar yali presentable bagagga naye abanga omwana kituufu alina okulira eyo kyabamukubira ekibo bamugambe genda wala olisiri wala olabirira omwana gwe mu byonna naye omwana era tebandi muyise kamenke mu byonna kyakoze omwana tekyadde kirungi yamugambye nze nsobola nti ozaala akamenke yamumya omwana we era mu byonna gwekireiminga okuba taata ekisokera ddala tannakireiminga kuba taata anti bw'osaba omwana oba ogenda beera taata yamusaba biri ebiseera anti bw'agamba nti omwana wange ekiddako oba kuba taata kakati ate bw'ovuma ekifaananyi kya taata oba okisa ekyokubiri n'ekifaananyi kye balase ekyokulwana naye omuntu anyiiga ekisooka era kyemmanyi papa Misa Kisemakulu yabagobye ku kafooka no ayinza obutabagoba naye abatuuze because kati otaata oyo muntu mukulu asobola bayita n'abagamba ensonga bweti ne bweti kuba nze mwesiga by the way zone of the people that we trust musabe mu kamera abatuuze yes papa aba Grace Kani ne papa tekako papa Misa Kisemakulu papa Misa Kisemakulu abantu abo bakwate taata obatuuze obannyonnyole ebintu bya naddala nga birimu abaana tebyetaaga nnyo kuba mu kamera na kulwana kutuuka kwekasukira macupa so kati ffe batulaze ekifaananyi kirala wali abantu otegeera nti gwe bokirembinga esaawa zino okugamba nti oli taata ate novuma nti omwana kamenke ate n'olwana kugamba olina ekifaananyi ate kyotwaga omwana yamweganye ate nga yamuganye nze sizaalako kamenke neŋŋamba omwana w'abendi bamuvulunzi ate byebyo omwana mulungi omwana mulungi sate beera gundi openi teri mwana mubi teri mwana mubi manyoze ku side ya Kididi omwana wamulabako teri mwana mubi ona limyaka ngemeka nimulaba mbifana afana na Kididi niwe yali mu naye n'omutwe gwa Prince Omar ate Prince Omar mweru omwana muddugavu gwa taata wanti omutuufu Kididi naye omusayigo yasika ebyo nanga tetunagenda wala twetaaga naye ate twaliko naawe nga kojja Kitonsa yeeyanjula ne Grace Kani nga bali bombi aba ulira ate n'ekirala Grace Kani amusayininga mu Kitonsa events Kitonsa n'atugamba yo omuyimbi wa managinga n'ebibye byonna ebimukwatako kakati webale nnyo okunzijukiza kantu ako wangendera okuddamu nnenya abakyala bane mutukola bubi nnyo bw'oba owulira nga tonnatuuka kubeera wamu mulekerawo ttagala ngenda kiddamu nedda soka ompiizemu katini tosobola kujja n'oŋŋamba nti ogenda veewooli mu mwaka gwe gumu
oddewa moderator mu time ye naye laavu yabwe ne kididi nze nga nze sigirabangawo nabira ku story za mwana nga kididi aga mwana we lwansonga bamugambya mufano yes ne Prince Omar just naito ojiraba si experiment yasobola bera nga mvudde mu kwekubira Prince Omar Grace Can yebaleko mukwano okyali ku Power One Extra Prince Omar simanyi kiki yali ano naye wa kididi bamwita batya Grace Can simanyi kiki yali ano naye wa Grace Can naye love ebaawo boyogera bwotyo fena tulibasajja love yena kuzedukanga 5G wifi yali yetaasa abazungu bagamba love doesn't discriminate va ku discriminate yali yetaasa love yena kuzedukanga 5G wifi family javamu by the way nago munkubo gena ulya ko Grace Can tebamwagala wa uliriza moderator notalwa Jasmine ne Lujja because Jasmine yayagala Prince Omar yes kakati ate bwe bivaayo yeka Grace Can ngege kakubye mu kididi simaba ba Jasmine bagenda mu ekyejo kati ayinza obutayingira nnyo mu ntalo omanyi abantu ab'ekyejo tebatera nnyo ku invadinga mu Prince Omar abantu ayina mu akasente kasente bwakakwana obulungi si mulungi Uganda we twatuuse bwoba oyina sente oyogera ne bwe luba luzungu olwogera ne balutegeera kyeva abamu omwana atali wuwe kididi yamaliriza agambye omwana si wuwe kati atuleke kyovana nze ngamba sigenda kyogera lwakuba nti ebyo byabaddewo naye abayimbi bakendeeze ku biragalalagala n'obwenzi abayimbi sibokka abenzi nkyogedde abakazi bonna nanti ogambye nti abayimbi tuli ku topic ya kididi ne munne ate be basinga okulabikira ennyo mu kamera kale kangaye baserebu ate ekifaananyi baserebu ffe kwe tulabira abatali baserebu yes kati ffe bwe mutusigira ekifaananyi ekibi mwe bwe tusuubira okukola ebirungi ate bano abaana abato ababalaba ku TV ne ku social medias because kati social media is everywhere ojasanga omwana nga alina essimu kati gwe kikyomutraining okukola kuba bantu kyogamba gwe buli nsonga yo gimana nakulwana nze sikiwagira era nkivumirira ekyokubiri abakazi mulekeraawo okubanga temusalawo kati basajja be babireeta omusajja togenda kungamba nti onakumana ku bbiri tokomawo waka tompa buyambi tompa keya ndi muntu ekyakwata Grace Can omusayi gutambula ekyakwata Grace Can agatte Prince Omar ne kididi kyali kigola Prince Omar yali tafaana kididi ye yaliwo Prince Omar yali busy kididi ye yaliwo kati ekituufu kiri bwe kiti Prince Omar no Grace Can kyabakola Prince Omar yakkiriza obuvunanyizibwa ekitegeeza naye amanyi omwana alabikawo oli alina sente bw'oyeba olina sente obeera ne sente waliwo nze obutayagala mataala obutayagala kwera bitutagala kutobola kitiibwa kyange neŋŋamba ekisooka yeeta akameke konkalabiri nanti we bayogedde yagaye nze soba kuzaalako kamenke nze situma mwana wa muntu Prince Omar yakkiriza okulabira akamenge mwana bannange omwana oyo mulungi nowulira omwana Grace Can si mubi teri mwana mubi ng'ateri waba mulema ne waba ayiwa endusu si mwana mubi waba wamwetika emyezi omwenda tetubawadde solution nze amagezi gempa Grace Can buli omu kididi ne Prince Omar omuwa omwana abeereko naye ajja kudda byebimbadde ekyamwogezeza obwo bamukubya 1-0 butaswala nagamba yetazaala naye nga omwana wooli ndi kusaidia Grace Can Grace Can towa kididi mwana ajamumuwa tamumuwa ne waba buwe saa zino fena twabaddewo nga balwana amugamba ze sisala kameke utibini zisiwe saa zino abakazi so bakuzaala mwana nga so amulabirira okitegeera bangi basingo mothers gye balinga bangi Kitonsa yamukolimira Kitonsa yanyiga abonyebonye n'omwana oyo kituufu anko Kitonsa yanyiga naye newenzaala musajja no nga tugenda alabirira mwana yalabirira naweereza se yawayo 5 ge
namwana walina mutandisa ofuuka omwana atanuka kolaki ate uwe yagulamu ate uwe wani tebamumuwa bamuwoma era ulira nga oyagambye kyazaala kamenko omwana si uwe aleka abamwagala bamulabire Grace Khan kuva dda nga yesamba omwana okuba wa kididi naye kati ekintu kino kibalwanya nze kyemmanyi gye kinaggwera ng'omwana wa Kitonsa ebyo nanga biri awo ojja Kitonsa kutumiddeko naye empagirani Grace Khan bino toleka kuguno omuleme toleka mwana kufukulaki kuva mu family enja tuwaga naffe tubereko ne Sheraton omwana wa Sheraton nga tatawe wa Sheraton omwana muleka agule mu life ennungi ekika kiri munonye eyo nga akuze Nicholas osirise nnyo ekintu kino kyogerako ki omwana wani sobedde dda naye omwana ono ayinza okuba akiridi mazima amatuufu kamufaanana nze nalabye n'amannyo mwana wa Prince Omar kati mumukizusa busajja namulabye n'amannyo mwagala bwagazi kutumisa nsonga wagamba nti kutya amannyo omwana saaza akyalina milk teeth saa zona gavaamu n'amera pamane balesa atuliziganye tusobola byo byonna byogera naye nga nekyabalwanyiza si mwana kididi abadde abuze nnyo kati nga mubalwanyiza alina yiiti obuumaana lwe luyimba oluli mu kufuluma n'amazina bwegati alina obuumaana asobola obba abuze nnyo Grace Khan yabuze maybe nga yabadde akola stand kididi obuumaana nalabe bamuwana amasomero kati ne Grace Khan kuva ddanga era yabula Grace Khan abadde Grace Khan wulira Prince Omar naye simumanyi nnyimba Grace Khan agenda omutegeera nga bali mukwekuba ne mukyala Kitonsa nedda beekuba n'okwekuba omwana wa Kitonsa we namanyira Grace Khan ojja Kitonsa ozaala akaana n'okeega omwana ozadde omwana n'omwegaana kididi ale namuyita kamenke banaye musale ewani tata w'omwana mumanyi omwepiikiza Prince Omar twetaaga tumunoonyeeko tugenda noonya Prince Omar oyo ku Palwan Extra twogereko naye atunnyonnyola omwana wuwe kuba tekijja muyisa bulungi nga kididi omwana amuyita akamenke nze kyembadde kyampisiza mubi nange byonna tujja bikola Prince Omar naye asobola okujja n'agamba omwana we naye Grace Khan atule wansi naye Prince Omar mwali nze namuwulyako ku radio shemu ng'ayogera nti bali bamu naye saawa yawogaga omwana we baali wamu ne Grace Khan yamukkiriza wawo bakola ka video baby I'm sorry mu bakazi bonna gwasinga okkiriza nenkomawo towuliriza bigambo I love you sananyiga nnyo Prince Omar kuba omwana yamwegaana ate okomyewo mbu era ekyamukkiza omwana kisente ya Prince Omar lwaki tuliko kirasi kati olaba omusajja osobola okwebaka ku mulalu abasajja tebalina si bonna n'abasajja tebaliko kirasi ng'oyambadde sikaati zino kankugamba ekipozi nga temwaga kiitinga abantu wetuga nti akirasi tugenda hitinga n'abantu abakulu ennyo kola nga tasaana kubeera waawo ninamu ka kirasi ate neeragamu saa zino omanyi lwatoga nti weeragamu gwenga gw ate nawe tetumanyi nkubo ekirala ne tuyina be tumanyi nga ate banene baserebo nga tumanyi enkubo ze mwekaza wanene mukamera ne mwekaza mataala naye nga management mbanenyamu okukkiriza abaana abo ne balwana kyabadde kya buswavu si management kuba nabo tebabajje wakane baga nti mujje mulwanire wano abasanze waawo engeri gye bataasabye nti bagenda lwana tetujja nenya management omukono gwatutesanga mekanga balwana Palwan Extra bakutte Grace Khan ne bamuyingiza eri ne kakiri ne bakawuba eri n'amaviiri follow like comment ku social media platforms zonna ekintu kino mbadde nsaba oba kyetaaga kitulemuko minisita abatuuze abayite minisita kyona abadde ku champion good oyo mukazi minisita w'ebyettaka Minister ebyegundi forestry ani mwa yepisi mutuzo oyo yagoba okusalira wakyetaka naye byagenda tugamba forestry minisita w'abaana nedda tufune ministry of works Jeno Katumba Wamala
abantu bano beetaaga emirimu bali idle nnyo. Abantu bano beetaaga emirimu bali idle nnyo okutandika okulwana. Nkola guidance and counseling. Bajje mbawe guidance and counseling. Kachiko ki eddykenzo kalinga president aka music. Uganda Music Federation. Something. Beta gaba bakwati. Babatuze. Yeah, by the way. Babatuze kuba kati sasa zino bayino lagiro omulimu gwabo. Yes, okwongereza bayimbi. So kati Federation. Abayimbi bano. Sabotuza abayimbi bo. Katono nnyo. Abayimbi bano tebalina kuba ffe twasomera nga tulina kye tuyita disciplinary committee. Okola amajani ne bakuyita. Abayimbi bano bo tebalina kakiiko kabatwala nti singa omuyimbi yenna oba artist aweebuuka mu mpisa ayitibwa mu kakiiko kugamba nze nkyogera olwensonga kyekisabisa federation vayo ekola omulimu gwayo. Federation esobola eri ku music n'amateeka ga music n'ebirala nga tebali ku discipline n'okusonda amaboko. Ekirala nze ebintu bino birabikidde nnyo mu mawulire. Tuswaza eggwanga lyaffe by the way. Ensonga eno eri serious nti ono omuyimbi noono kuba bonna bali mu kiti kya bayimba nabamanya lwa music nti balwana lwa mwana. Kyetaaga abantu waliwo abantu benkakasa mu art industry nga waliwo haji mwerabidde bannange waliwo no anko dube abo abantu abakulu abo asobola otuuza abo abaana abato ne bababuulirira bino ebintu bituswaza abaana kati abantu abakulu tebakyaba wakitiibwa era ojja muleetera dupa agenda kugamba yayimba ki beetaaga bali mu industry abayimbye oba federation bwe bali mu federation ebagatta federation ekiwule solovinga ekintu abantu batwale ku akakyamamera wamma era akakyamamera dieni ennaku zino abafere bangi naye era tebajja tetugenda kuba engeri omwana gy'afaanana ate nekididi engeri gy'atagalamu bibuno nabyetegereza kididi engeri gy'atagalamu tasalawo bw'agamba nti omwana wange ng'alwana atandika olutalo ate bw'aba amaliriza naga nti wulira saawa zino bagenda kujja nakusinza yagambe tazala kamenki kiyinza okuba beepiikyamu so kati nanti era ng'alaba okusinziira ku baana bayina temuli mu kamenki. Kididi alina abaana Kididi amazina gazina talina abaana. Kididi alina abaana agwane ku stage. Palo one extra mwebale kubeerako tumaliriza nga tusaba federation etuza ebagatte abantu bano babeere wamu kituufu kye bali babeere wamu solvinga entalo zetu federation naye wabayo akakiiko akakwasaganya oba muyimbi yenna ali concerned okusinziira ekyabadde omukulu kati nga papa mwesiga nze musaba papa abantu abo batuuze nkyemanyi bajja kuwuliriza eyobeeko ensonga ezimu z'obanyonnyolamu oba tubanoonyezaawo jjajja bucha abakubba entandaalo jjajja bucha muzibu kubba entandaalo awo gye bakuba roki Palo one extra mwebale kubeerako follow like and comment YouTube subscribe ku channel zaffe zonna Facebook Instagram TikTok kalaikinge osharinge thank you for watching mubeere bulungi.